akulira amawulire mu ggwanga lya Belarus Tusk Belta agambye nti omuvunaanwa munnansi wa Poland yasangiddwa n'ebiwandiiko ebikwatagana n'ekikwekweto ekimanyiddwa nga Zapad 25 ekigenda okubeerawo omwezi guno, yasangiddwa ne ssente enkalu ez'amawanga ag'enjawulo ne layini y'essimu etali mu mannya ge. Zapad 25 kugenda kubeera kwegezaamu bya kulwanyisa wakati wa Russia ne Belarus era nga kati enteekateeka eno ebeerawo buli luvannyuma lwa myaka 2. Kino kikolebwa okusoomooza balirwana ba Belarus abasatu abali mu mukago gwa NATO okuli Poland, Latvia ne Lithuania. Belta yagambye nti omusosolodote yakwatiddwa yabadde agezaako okusendasenda munnansi wa Belarus okubeegattako ng'amuwa ssente n'obulabo obutonotono. Bino bwe byagudde mu matu g'aba Poland. Omwogezi w'ekitongole ekikesse mu Poland omusango guno yakuyise kubasosonkereza okuva eri omukulembeze wa Belarus Alexander era n'ategeeza nti omusosolodooti tasobola kubeera mukessi. Embeera eno yataddewo obunkenke obulala wakati w'amawanga era ab'obuyinza mu ggwanga lya Belarus babadde ku bunkenke eri bannansi ba Poland abali mu nsi yaabwe be bayita abakessi era kino kyaleetedde ne Poland okuteeka envumbo ku bakungu ba Belarus.